Hello. Hello. Yes. Ambali. Mzuri. Naongea na Loni. Kutoka Uganda. This is Ron Genius, Uganda. Who is this one? Sasa ndio mimi manager, directing manager. Kutoka kwa Wasafi. Studio. Wasafi, Wasafi? Wasafi Tanzania, Wasafi. Sasa kuna shida. Wewe ulitoa wimbo wetu wa Diamond, na uwezo ukatoa wimbo wa Diamond au wa kampuni yoyote au msanii yoyote bila ruhusa. Ruhusa hiyo umetoa wapi? Bali hiyo ni kosa kubwa sana ambayo inaweza kusababisha kufungwa na nyimbo zako zifungwe. But I don't understand the Swahili very well. And I'm not getting you very well. What I'm saying, nasema hivi. Yes. Who gave you the permission to write the song of Diamond Platnumz? And you, by the way, I was looking here. Kwa YouTube hapa kwa YouTube. Okay. Kaona ume-upload wimbo wa Diamond, Yes. You have uploaded the Diamond song. Engineer official ndimutya wana Uganda munaye waliwo okubeereramu abagala kubeererawo nga oli kumbiri oli kumpingo nga oli kumpingo bagala kubeererawo nga oli ku approve nga oli bubi nnyo oli kukoma waliwo clip eyatambudde ku internet tinange byansusseeko sookera ddala waliwo abanauganda oluyimba lwa My Baby waliwo abanauganda basooka okukubira nga bali babiri abantu isati Oluyimba ndujeyo basalujeyo njafuna obuzibu obuzibu buva ku Oluyimba My Baby lwa Diamond olwo kati wakoze lwa Diamond. Yes, ndi kunyonyola njala kuleetera bo baluyita lwa Diamond oshegera bo baluyita lwa Diamond kati ngamba nenga kisuse this is too much kati kantandiko recordinga mba ndi awo wadde je kaongezi nisime evuga nga kodi yanjawulo simu sizikwata nze ezo ngeriko plus 25 chi nga eriawo ebadde 25 sort of andale kati gai nankubira na ngamba anatoka wa Ron Genius what bishi nze simanyi Luswahili yayogedde mu Luswahili yayogedde mu Luswahili nangamba nimugamba yono Ron Genius nagamba nayogera Luswahili lunjawo bingi nga sibimanyi nimala nimugamba simanyi Luswahili yabadde direct call WhatsApp yabadde direct call kati nimukubira sorry nakuba na kyusa Luswahili nadda mu Luzungu nga bwatabula Luswahili nagamba first of all I'm giving you who gave you permission to do the song of Diamond Platnumz nga which song naga My Baby kati wabuuziza oyo amanya yani akukubira webale nnyo nambuuza who is this nagamba this is operating manager wa Safi Records erinnya teyali yogedde personal name wamulikodinze amulikodinze so kati mbandi awo era mu ddoboozi ly'omukugwayo byaweddeyo nga likomekereza mponinga. Hello. Sasa as the management of Wasafi Studios, yes, we have decided huo wimbo yani hiyo wimbo towe tumekupa siku mbili 2 days this is just your last warning, giving you 2 days okay, you remove the song OS1 tutakupeleka kwa mahakamani, tutatumia njia za sheria kukamata, use Interpol, kila mbinu zote za security tuko nazo. Nti ampadde nakubira Oluyimba ndujeyo mbasi rujeyo njalabe ekinambeera ku mbusi kitwala nti Uganda wala usaidiye Uganda kumpi asobola okunfuna mu mbeera yonna era ampadde nakubiri so kati in that fear oli bubi sawa zinene lero oli kubunkenga sawa naba kuchima abatanzania sitambula kiro abatanzania ate nawulira abatanzania balogo sitambula kiro otinde mu yonna otya kikuyola otya dogo kuba bonsiba tusobola ogenda mu mateeka ne tulaba engeri gye kivaamu vanofuna baloya tanso nalukola nakwirawo mu bibi ate dogo wawo osobola olaga ai jaduli ototenya koti ogenda kwatira ati awo kiripine zitambula first of all Oluyimba engeri gye lwajjamu Oluyimba lwajja lutya Oluyimba engeri gye lwajjamu Diamond in original version. Emaze emyezi almost singa musanvu. Oluyimba bwe yamala okuluta
nze njogera ne Rayvan WhatsApp maze emyaka 3 nga twogera ku WhatsApp. oyogera ne Rayvan Webale nnyo njogera ne Rayvan. nene Rayvan mu Wasafi yavaayo. Yes, yavaayo yakola gundi yakola Reboye. Kati mukola Reboye ne achina connection nga woman. Kati basiga boogera. Rayvan emubuuza mugamba what should I do to redo this song or to remix this song with Diamond Platnumz. Nangamba you know what I can connect you to the PA will connect you to the one concerned. To be connect to an PA when I get an moyanjulira musindikira email ne musindikira kinangamba yakusaba bichebe babyetagisa. Nangamba I'm going to connect you to the official writer manager. Kwa aina ba writer bana Diamond aina managing writer managing aba writer bonna bali mitwena aina abakulira kati nayogera n'abakulira ni musindikiro bakabanga nagamba okay you send your lines sindika lines zo yagala oteka mu remix song eyo okusingira ddala wano wanagamba engeri jo bikola nti katawo ni benajiba sindikira ne bangamba okay we are going to get back at you kuba bangamba abajja kunsindikira ebyetagisa ninyengende ndikodingirewa Wasafi eri Tanzania oba either kuba kye nali njagala either okuremixinga oba okulumpa then nkole remixinga yange kati nagenda olaba ate bali mixinze ne chike bafulumiza video mu bigambo bye nabawa yange osegeza bo obaweereza lyrics ezizo ne audio no bayimbiramu bo ne bakuba enchungwa ne bakwetolola tegeza Diamond nasooka nafunye oluyimba luno yeka luyina yeka singo yeka agirina nakola remix ne chike chokanga line ze bawa chike zezange ze nabasindikira nga mbasa bakola nabo kati gwe mu busungu no gamba kambye ekolere kati bwe nalanga balufuniza ne video ningamba you know what let me do what I'm supposed to do nange idea yali yange ngende mfulumya Uganda ni version lemba ningenda ndifulumya bwe nalufulumya awe natandika okutiisatiisibwa agamba tugenda tujja kunoonya tujja kuteeka mateeka tujja bali connected wane Uganda bali connected Uganda banayo oluyimba bwe lubanga lufaanana n'olwabwe bali striking direct ani kyemalinga n'okubuuza codes zizineno mu nnyimba zifaanagana bo bagamba mbona flowing ngabo ekisooka the intro efaanana ng'eyaabwe ate n'ebigambo biro ebigamba byabwe nenga ate nze nabibawa mbadde sinakitegeera because nange nawuliza oluyimba lwo nange gye lutambula mabebi ne bali eri n'empulira olwabwe ne simanya gwasooka n'oyogera nabo n'obasindika lyrics n'obateba buli kimu nasooka ninjogera nabo bwe ate bansasu bwe baba bagala kitegeeza gwobo babanja yes baba baganje oluyimba they need to first pay me pull down the song because that was my artwork kale kyakyembuuza Ron Genius biri eri bye bawasindikira n'ezo lyrics okyabirina byonna mbirina n'eyo emboozi byonna mbirina the conversation iyo nanjirina je mwanyumya ne bali byonna Rayvan ng'akwade ba management ba manager ne Rayvan kunconnectinga byonna mbirina Rayvan nagamba those guys they are going to okukimala kyonna bajja kukimaliriza mujja kwogera bajja kutuusa ku mukuru omukuru bw'atakkiriza ajja kulukuwa kuba okyali mubuka mutate wetaaga kaliyanda so you sing well kuba music wange ebisere bisinga mulaba sindikira zirinki nga omanya abayimbi nga totandika ne kati gwe atandika tobeereko nakake omuyimbi ng'oli upcoming tobeereko nako omunaku ye tabeereko nakake basajja bo bali redde kuntwala mu mateeka nalabye kilipe etambula n'olaba Ugandans commenters bagamba you know what this is a setup radio yagenda okufanga byebyo gundi mukunja atasera jojuzi kukisawo bamukuba emiggo ng'abantu bagamba stunt ninga omwana bamukya omubiri gwonna Alien skin wano bamukuba oluyine baga stunt ninga omusajja yali serious kati mwe mwagala nsooke ngende kundiri muveeyo abamateeka okunywanirira lulimba lwali Lwange how would you say ekinumira ddala anti ffe tetwabimanya munange ekinuma kyekisinga okuluma mu kwe kubanga nabawa ati waka wange personally ne bamwozaamu na kati bo bagamba I had no authority bo bafuna authority kuba nabawa waka ngamba saba fine nalimba saba anyway nalimba saba musonyiwe okubasaba nalimba saba banzikirize Ron Genius nkikuleka omusajja Harmonize eri bamukuba Rayvan bamukuba Alikiba bamukuba naawe oli Uganda wanene nedda nze gayi mumanyi kuba muyimbi wange is one of my icon and Diamond njagala nnyo Diamond njagala Rayvan njagala Jukis njagala Harmonize abasajja abo bonna mbagala kati wabeera icon ye ate kitegeeza ate mukopa
era sirimu mukopa chovola abantu njagala okukola naye kyekiri ne kireeta emboozi era nti njagala okukola naye kuba tosobola kukola muntu kosobola kukola na muntu gw'otayagala ze mwagala nga muyimbi wange ate mbadde manyi nti balina omutima omulungi kati bino byonna ebintu bino eno mbirabye nnyo mu bayimbi abato abo abatandika ba rising stars lwaki abayimbi abakulu banini muvayo ne mukaana after ng'ekintu kyo kimaze okubaawo because before tetumanya bibeera nolugendo owulira nakola bwenti ono nakola oluyimba mba ni mu studio namba punchline zino bwezi biba nnyo mu bayimbi ddala abatandika waayo era kino bintu tugenda kikolera tuti entalo zo eva zirina okubeera wakati w'abayimba abali waggulu because ate gye buva gye mwenkana loni genius to be sincere omuntu agenda favor ebeera yoli omuyimbi aliyo nate ekireetera kino kiri bwe kiti temito emito gyo gikyalina what we call work atambula kati ebiseera ebisinga kuba abayimba abato abasinga okuvaayo bavaayo era bakayanira ndongo yaabwe bagiba mu studio bagiba mu biki baraita bababuzaabuza kuba yalina waaka atambula olwakozesa advantage ye ey'obunene bwe ne numbers nayagala akwebakire oshegeera kati challenge eriwo Loni genius ebigambo bye bisembayo kuba kati saazi ne sawa yonna so ebigambo byange bakuyoola ebigambo byange ebisembayo nze siddanga mu luyimba lwa Diamond yakopa gwe Diamond teyakopanze wabula atugambe gwa ulira teyakopanze wabula babba bubiri bikisiza babba gwe kali gwe babba so kati baba bagamba nze y'oluyimba according to voice note ne audio ezitambula let them first pay me lwaki oluyimba tebalusa wansi oba bwe luba lwabwe nga lufaanana n'olwabwe balupulinge down balwritingire YouTube balogiwandiikira ejja biraba balanga bifaanagana balujeyo ebigambo byange nze Genius official naye siri safe emabegako ate n'ekirala nawulidde ekyasinze okumala amaanyi lebo gye baliko ate lebo gye baliko eya Diamond nayo ekyasinze okuba ennyimba z'abayimbi kuba akopya ennyimba ez'abayimbi ezitaka wansi wa 5 ezaba Nigeria azirimikisinga everyday oshegeera kino teyandikikoze like ng'omuntu oba ng'abantu abamumanaging tebandikikoze kunkubira na kuntiisa mu byonna Diamond yakyasinze okooza kigambye yakyasinze nga kyemmanyize ayoza ennyimba z'abantu akwatamuko naye ate ekyo tekisobola kundeetera ate kooza mu lulwe nze nakoze artwork wange so that I can be somewhere naye ate mutwe ndi mugujjayo ate bali gukatira buza wansi so kali Oluswayiri olumanyiro nze simanyi Luswayiri kyovola ne mu ddoboozi eryafulumye nagambye you guys I don't understand Kiswahili you just take me in English kali njagala omugambe ebigambo bino mu Luswayiri otajua ama ojui kyekitegeeza ki nga sinakyogera mugambe otajua ama ojui kitegeeza ki nga ojja kitegeera oba tokimanyi kunajua otajua ama ojui utajua ama ojui nenga kyekyo onjo chesa asiko chesa atego chesa gwewe nanga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjula Glosh TV bakafulu bokuba ebifaananyi n'okwata video era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.